nja kukikkaatiriza abantu abatateekeddwa kutuuza bantu temutuuza bantu emmisa bw'etandika ula kyonno nakyo mutwale nga kikulu. Abooluganda bonna abaana tufulume ku wankaaki. Abooluganda abaana naye gwe oyino kansala mulamba wakiso bwatyo muzenga ndagala tuleke wano ekisibo fenna tudde eri n'abalagenda kuyita mwaka kiwekerezya tugenda kulinda bafaaga abo bateekagire bulina agaffe amateeka nebulina agaffe tulema kuba wano wakati agange mukyaki berikola mukyaki bali batange tambule banange tugaziwa bakamera
abamawulire katumuvinga abanaikolewe mu ekereziya kati nga obudde bwatuuse Mukama okumutujjako kisaanidde nga tumusiibula era tumusiibulire mu ekereziya bwe twamwaniriza ng'afuna bakiisimu ye. Abadde naffe mu ekereziya mu kibiina ekyabakkiriza ne mu kaseera kano akasembayo tetuyinza kumwegaana era tusigala nga tuli wamu naye mu mwoyo. Kitambo eky'emmisa kitugenda okutandika. Mu batiisimu yayiibwako amazzi ag'abatiisimu era ke kamukuumye batiisimu eyo gy'atambuliddemu. Ono nga tumwaniriza mu ekereziya eno nnyumba y'Omukama twongera okumusaako amazzi gali ag'abatiisimu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu